kame kino kibi kyokola kati gole mukwano gwe muti Gravity kankute ye mute wama Gravity ekiyimba kibi kiyimba kifu kiyimba kolamu ebintu ebyala at least ze wali kodinzemu wali zituwadde fa abantu ba wansi ne tuziwa abanaku beziddizemu abanaku olina kumala budde bonti kyoyimba ekyo yagenda okukola eri yagenda ziri oba ajja tumutwale mu Ethiopia yatula obulokozi ate muyala yoti tumwagala oyo amutwale eri mweni omuntu yawemuka nawe mulano bwakabaka mweni yopiye bayitagayo naye bamugobanga tumwongerayo ng'agenda mu FDC Kalifa namukiriza FDC yakiza buli kimu bakalifa FDC yagwa Kalifa simanya koma kuwemu Balira nedda sebo twenza kumpulisa kiyimba kya Gravity ogenda suula kyano kati oluyimba mpagira gwe luyimba wamuyita Wabbuyo Girisoni siina kyenteesa era siina kyenjogera twenza kunzikira lunaku kuntuuza wano titugenda kwogera ku Gravity awo yakubye oluyimba oluliwa olwo oluyimba mpagira gwe nonda gwe mwana ambasada n'abakuliraanye katubasabire Mukama abagumye Gravity kana wafuuka baana bali Gravity omutujja atozaako kiyimba ekyo bw'oba oyagala tukolagane bulungi tozaako kiyimba kya omukulembeze saba luyimba lubi luyimba lutalina makulu nga kiyimba ekyo mpagira gwani awagira nze ndabyeko abantu babiri ndabyeko eno side Museveni ndabako Bobi Wine naye awatofu agwa lwaki wange oteeka Museveni lwetiikiyo nti Museveni mulabye eno olabinabe Bobi Wine lwaki ogaa nti Museveni omulabye eno olabye kati ndayo wana akafaananyi nga kali katya kankokulabye nga kali katya ono aba Bobi Wine nti oteredde siwadde onteeseeko Museveni onani waliyo ennyimba toteekako kiyimba ekyo lwaki onzitira olunaku lwenkoleredde okuva ku makya ndi mukwetegekera nokuno olutta lwa kivubuka nakati mu abaana bakyali mawulire muyina ebizibu n'olwo olukutwalira obudde omukulembeze omukulu yakubya akayimba naye nga emabegako yabali n'essaga ez'okuba nti abamu kubali mu kibiina kya NRM balinga abamwegobako lw'ennyimba ezimu oluvannyuma lw'okuba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga abe n'agamba ennyimba ez'obuwemu ezo ezitategeerekeka ati tuzeetaga naziwulirako era n'omwana mbu yali tamumanyi Gravity omutujju kisoboka nange olaba simutegeera bulungi mpulira kiwulira ekivubuka ekyo Gravity obadde tomumanyi simumanyi mpulira kiwulire kyeyo era maaso kaawo omu Prime Minister Nabbanja yavaayo ina interview gye yakola ng'akyagala ekivubuka ekyo ng'agamba akyagala nti kikwano kye nnyo like ebyekiyimba mbu abawagizi be wabula singayo omuntu mukubanga ye si muntu wa nnyo wa music wabula abawagizi be mbu babeera ne vibe naye n'amulikomendinga n'amugamba nti ebitalimu nsa yo wano batundako wa ku chapati kuba tulimu ebintu bino naye njala ogimanyi temwina wa chapati alaawo oyuzizza akakomando oba akachapati oba okale tufuneyo kamere kubanga n'emboozi gy'oli mukonyumye nyumye enjala oyogera ku Gravity simanyani ani mbu abawagizi ba Prime Minister banyumirwa Gravity ayo banyumye naye nga yesi muntu wanyimba nnyo bamulimba naye nagamba nti mbuye kyebamusaba eri kyaleeta naye ekyokubiri nti bwabanga byayimba tebiri mu nsa ajja mugambako akyuseemu kati yakyusiza n'atuwa kati yatuwadde luno era abadde mulaaleza omukulembeze ayimba luno mpagira gwe noyimba toddamu ddukuba sigambye ddukuba nkubuuziza ng'ayimba olwo oluyimba alutadde eggulo
kiraka yatudde munga nalaba nti lulungi n'abamuliranye bagamba lulungi balina okuyimbira omukulembeze naye mu nsi muno teri kintu kitubonyabonya nga abantu mu abatuliranye ate lwaki mutukozesa ensobi mboluyimba wabite wakute sente note ekiyimba bwe kityo president nze kati gravity mu amagezi ono omuntu akwesibako kati onamusuubiza omuwa omutwalo naye akuba abo kivuma kikunyigira ati twatwese mukulembeze gravity eviirako wa kanjejje mu bujja lyanda saagala bintu bimanyirira omuntu musuubiza omutwalo naye n'ofiira ku simu onyize nnyo saagala kumanyirira kati gravity omuwa amagezi ki kuba alabayo twalabye abayimbi batandise bayidawo kubanga beeyawulamu abagamba nze kati ndi eno yenu Spice Dana twamulabye wa Bobby Wine Palaso aliwo omukulembeze w'eggwanga aliwa His Excellency Bobby Wine so Alien Skin twamulabako Dr. Jose Chameleone gyali ewa President Museveni Eddie Kenzo gyali Alien ali wange Alien twamulese no mu kikere era yagenda tukubira endongo ne security eyo neri kufe pate byonna ebyo akapande wasomye biki this is mani gundi oyo kivubuke ekyo ki Alien kikwano kyange nnyo kino oluyimba lwe kyayimba olw'oluzungu nekiga this is me eriyo mi era kwe twasinzidde omugasebo jangu abekikere era ab'NRM bwe muteesibe ebbiri twamututte omuntu wa wansi nga bakwogerera nnyo tolina ssente Alien Skin mbu wa ssente okolaki okumugjayo ajja akuyimbire kati kisinziira ajjawa opita wa bulijjo kozi wangambye omwadde akati kati lwaki tumalirize gravity enkuddire ku muntu obuvunanyizibwa kale kati nze gravity amagezi gemuwa gravity she's a beautiful boy she's a talented but gravity please change your music dai ku music yoli omukadde da mu nyimba z'abafu osigalo za Paulo Cafero Padde Bitama Mese ayimbe kuzabafu badda mu album z'aba radio ebiyimbe biwe mulabite n'ebiyimbe bitakuyamba bite naye luno terulina buzibu njawo tuna anasadoleza kubanga tokuba kiyimbe ekyo badde ngezaako okulaga nti owulizeemuko atonzitira lunaku so gravity dayo mu music yoli oyimbira abantu bannayuganda twagala nnyo ebitunyumira sese bituwemula bw'oyinza okulaba nga toswala naye abaana bino byonna bye tukola bisigalawo bw'omala okufa bwoti ne batandika okuleeta ebintu byo so gravity don't do anything ng'owemula bw'oba oyagala kuwemuka genda fuluma Uganda ogenda owemukira ekyo agenda embalugwala awemukira ekyo naye wano nno kale gravity nze nkwagaliza buwanguzi naye akantu ate omanyi omuntu bamuwa ku ssente n'ekibi akirabanga ekirungi nze b'Abanyuganda amamanyi kati ambasada bakubadde ku ssente kati n'ekibi olaba kirungi bukyanga oyimba luno toluyimbangako owakimaze bati lubi mpagira gwe she's a black chako nonda basebo nze sho ngivuddemu lindako kamuleke olw'omutwalo gwaliko omukulembeze tudde ku nsonga eno ate kati ekikutwala bakuba batya omutwalo n'olyoka osudiyo ekintu ekibi omuntu mugambye kino kibi kyokola kati goli mukwano gwe muti gravity kankute ye mute wama gravity ekiyimba kibi kiyimba kifu kiyimba kolamu ebintu ebyala at least ze walikodinzemu wali zituwadde fe abantu ba wansi ne tuziwa abanaku bezidizemu abanaku olina kumala budde bonti oyimba ekyo kyagenda okukola eri agenda ziri oba ajja tumutwale mu Ethiopia yatula obulokozi ate muyala yoti yala yoti tumwagala oyo
amutwale eri mweni omuntu yawemuka nawe mulano bwa kabaka mweni yopiye bayitagayo mweba mugobanga tumongerayo ngagenda mu FDC Khalifa namukiriza FDC yakiza buli kimu Khalifa FDC yagwa Khalifa simanya kumakuwemu Wai, aliyeri anonyeza nandala mafari Khalifa alikechibye kimutambule Khalifa nonyako nkuwakati wejjeko ekibye kikutambulirako kuba twayinza sirana kutuuka ku level ya Khalifa Khalifa yaliko omuyimbi omulungi Khalifa nakola obulungi Khalifa ensi nemwagana olwafe wa Emma Carlos we paba nagwa natandika okubonaabona kati we yali mu FDC tunava tuli awo ali mukola sense ziri ludda wa mu FDC ate memba wa ekibiina watwala ekyo bedi babeera n'abantu banakulaali balinga bali abeera kulaali nga kuliko bwana omusajja atambula ne president waabwe ne bamuwa n'enkoko watwala eri biri ani amuwa eyo gyatambulira abantu mpaayo omugomanyi nti yamuwa Nandala yatugamba abawagizi leka amadoke gwolera byekunze nabe tokeri bawa Nandala nga lya Nakasero kati yali mwa yali jeno Nakasero yo mva tokeri liva motoka yo mukulu ebirayo babyewa bwewe birawo biri wali badde komba nabbi manyi fe twagenda nga kedda